Olunaku lw'eggulo ye yabadde ensaleesale w'okusimba ebitooke mu nguudo za Uganda era ng'abakulembeze abeegattira mu kisinde kyabwe ekya United Forces of Change bangi babadde basuubirwa okulwetabamu. Kano Dr. Besigye yalabiddwako wabula abakulembeze abalala okwabadde Kyagulanyi n'omulodi w'ekibuga Kampala Erias Lukwago abasirikale baabatebuse ne babaggalira mu maka gaabwe. Kyokka olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye nti ntayi entujjo y'okusimba ebitooke tebalina kuginnyumiza bunyumiza era bw'ati atebusa abasirikale ababadde bagumbye ewuwe yogayoga ng'ali mu kibuga Kampala. Ono alabiseeko mu bitundu omubadde Katwe era abawagizi be olumulabyeko ne balyoka bamukubira emizira saako enduulu ey'oluleekereeke. Kyagulanyi abadde awerekeddwako ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUP David Lois Rubongoya era basimbye ebitooke. Ono akoze ka vidiyo akakongoola poliisi oluvannyuma lw'okugitebuka n'esigala ng'ekonkomalidde ewuwe nga ye yayiseemu dda. Kyagulanyi omulabye ekimala kaakati koolabe ku kibanda yo kati bali magere amagye ne poliisi bonna beetolodde bakuma Honorable Kyagulanyi aleme kufuluma ate ye bad Bobiwine already ali mu site nabagambye temujja kusobola mwizo si baffe ba political opponents naye bannayuganda bonna bakyakitambuza ate nange temusobola yagadde just bakakasa nti nze original kibanda is me bad man straight out Tadangala Kamocha real bad man. Ne mu bitundu ebirala nga Masaka bongedde okusimba ebitooke mu makubo agajjudde empompogoma. Olunaku lwaleero nga tuli wamu nga United Forces of Change ne tugamba nedda katusituke tugende tulabise enguudo embi. Bano abantu batugamba nti tusimayiringa olw'olukiiko lwa NAM naye ng'ekiri mu ggwanga kifaanana bwe kiti. Toyina bw'otugamba ffe tuveeyo tusinika amanyo mu kamera tumwenyeze abagenyi abazze naye ng'abantu baffe bali ku bitanda bamenyese emigongo lwa nguudo ezifaanana bwe ziti. Mu biseera naddala ng'enkuba etonnya. Tutegeezezza tudde ku makubo tusinika amannyo ng'abakulembeze batuyitako naye tunasinika tutya amannyo ng'enguudo zino zirabika bwe ziti kuba omusolo baguwa mu ngabe bateekeddwa okuguwa n'ogw'ekimpatira gwe mubateekako baguwa naye ng'enguudo bazita mu mbi bwe ziti. Embeera y'oluguudo luno mbi nnyo, amazzi gasala, abaana abagenda ku masomero baba tebakyagenda kusoma. Enguudo kye kimu ku bintu eby'enkizo ebikulaakulanya eggwanga kubanga ebyamaguzi ebisinga kwe biyisibwa so nga n'abantu kwe bayita nga bagenda okukola ensimbi ate ezivaamu omusolo gwa gavumenti. Naye abaffe kiki ekiyinza okukolebwa okutereeza obuweereza mu ggwanga naddala obw'enguudo? Kabuye Israel, BTM TV Community Report.